Yes, my darling friends, we're right here. Dr. Jose Chameleone kyeyekola e Kenya kikabuka munnange lengera atuuseeko munnange ate eno mu kulambula ate zi elephant eside eno era ng'ali mu kukola kolabo ate n'omuna Kenya eside eno ate nga munnange wali Alien Skin naye kyeyeekola munnange Kenya e Nairobi ho ali munnange ate n'abayimbi ab'e Kenya eside eno bali mu kushiringa nabo Pamita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali akatambi ke ngenda okubeera nga nkutandise nabo oba obutambi bwengenda okubeera nga nkutandise nabwo bwe bw'omwana mulenzi munnange ate Alien Skin eside eno Kenya gy'ali era nga abaddeko ko wali munnange n'abayimbi ab'e Kenya eside eno ng'ali mu kushiringamu. Viatu ni Simbo. Nobody said MG. Unasema ni MG fan. Wango ni Udea. Udea live. Aman kama Udea live. Vangon Forest XMG. Wango ni beautiful youth. Representing fully. Mafia Bass. Nkugambye nti beeguddeko muganda wange eside eno ne bakyali be wali abayimbi munnange ate okuva mu Kenya eside eno. Yo bogi ningine nje ngumi ni mbwegze. Tuko na mzimbi ting hapa. Alien Skin, Mafia Boss. Welcome to Kanairo. By the way, happy birthday. Full of lakini imekuwa ni 1+. Sheske extraterrestrial UFO. Sawa. Alien life. Sasa UG pia ni man kama tena nobody Dama drop from the sky. Sawa. Tell them some. Mogi At the area. Viatu ni Simbo. Na usifikie hapo hivyo. Ni Simbo kwa yoyo nno munnange ate mwana mulenzi Alien Skin ndowooza owulidde widdeya munnange ate bwekityo bwekitambudde ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin kakati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no Dr. Jose Chameleone ali naye side eno era ng'abaddekoko mu kifo ekimu abadde agenzeko bambi okulambula ku zi elephant eside eno kugambye nti no Kenya gy'ali. Yes, my darling friends, we're right here. Nairobi Park. It's now Chameleone featuring Mr. Rhinoceros. You see? Where Rhino njo salabi watu? Impossible. Yes, my darling friends, we're right here. Nairobi Park. It's now Chameleone featuring Mr. Rhinoceros. You see? Where Rhino njo salabi watu? Impossible. Era nga ku sayidi emu mwana mulenzi ono avuddeyo ku wali n'atulaga nti nno agenda kubeera ng'akola kolabo ne mwana mulenzi munnange ate omuna Kenya wali muyite Prince esayidi eno era nga babaddeko ko wali babadde nga bali mu kuseetinga luyimba lwabwe era nga bogezaako okulaba akatambi ako akabadde kageetinga ate wali viral ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram esayidi eyo. Byebyo nno munnange ate biri mu kutambula esayidi eyo era nga bwenti bwenkoze okukyekingako ati ne ku Dr. Jose Chameleone ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikolerere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.